Yimirira tutambula kolaki yikolaki tetwesindika tuli bwa mirembe president atulaba right yimirira waliko omukono toyimiridde waliko omukono nawe toyimiridde kati twesindika right katabira jangu twesala katabira jangu twesala People power, our power. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله tukweba z'obulamu w'otuwadde ya Allah tukweba z'olwa pulezidenti waffe ya Allah tukusaba omutukuumire ya Allah tukusaba omuwa obuwangazi omuwa obukulembeze ya Allah mufe abanafuye bagumye naye abanafuye ennyo oli waddembo batwala tusigaze abo bokka abagumu abeeteekuteka okutambula ne pulezidenti alhamdulillahi rabbil alamin. People power, our power, people power. Mukama wange kiriza otule. Era nsaba abali maaso wano mukole space president wange abantu bamulabe bulungi. Abeeru bakamwaliriza pulezidenti. Mukama wange
Zensajjaro Zandari Blessed Mukasa Wano Mekira Karabara Mikoro Ngagino Era Kukulisaayo Emengo Mukule President Mongala Kanengo Kufuna Minister People power Our power Sema President Zensajjaro Semugomba Hamdan Chigozi Obude engeri President yamaze okukalira ngenda kuyita newe Rubaga aliko ate yaddako Tata Namoni Mawula Zaki ojontwanirize atoyite ne bakansalaati bonna obanjule So, Mr. President, Mr. President, when I say, I'm going to make a shout, and to make a stadium. Mr. President, when I walk out, Mr. President, you want to say, abantu banabona Mr. President bakwasuze nyinamaanyi okulya ebigambo byo wali wantu bukulu Mr. President tukwebaza okuvaayo okulwanirira abo abanyigirizibwa mu Uganda yonna tukubeegereza Mr. President Mr. President, asasa wano ne Fatuma Nyombi agenda okubeera kasa w'omutudde Nakabya Sofia agenda okubeera kasa w'Nakyattu Lubaga South Nakula Viki agenda okubeera kasa w'Nakyattu Lubaga South Omukulu Mubiru agenda okubeera kansala w'Nakyattu Omukulu Ssegirinya omwesi Musiraamu agenda okubeera kansala w'Obusoga Omukulu Kenge Onadi agenda okubeera kansala waffe ow'Ekabowa Musengula wonna Aisha Namukanya agenda okubeera kansala w'Omundeeba Fiona kansala w'abavubuka kugomola Embaga Nagudi Asia agenda okubeera kansala w'Obusoga Omukulu Mayima
Mr. President, President yes, he's a man, Yamaji. Mugawani, and the program against Nebula. The Chagulani, Sentamu, Robert, Musi, Okera, Ibini, Mitango. Senator President, Tanzania, and I will Senator President, and the National Mayor. I want to know you, the same way that you don't remove was servant leadership. So I'm not about to know that. Yeah, will you? Not to know that. Not about to say, so you never go achieve. No, is that? And that's you, Mr. President, to see Sanyo, to see the next time. And that you, Kuna, for Parliament, over the South, and for the people. People power. People power. Sentence of Mnyangere Naweza Chitu Mkamwone President yagenda kuyitira omubaka omumbejja naye okusooka okulaga omusajja wono Katongole Julius omusajja ono mwandize Katongole Julius ola muwala wake. People power! People power! Kamusirika abantu b'eriwaka njagala munneekatteko twanirize omubanda wa Kabaka owakabi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muwulirize dakika emu. Saba President ng'omwana wa Buganda njagala okwebaza ekisaawe ekyo kyalaba kya Mutesa II. Abaana ba Buganda twagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu azuukusizza ebirooto by'abajjajjaffe, ebirooto by'abapaani Kiwanuka, ebirooto by'Abakayiira n'ajja n'amagana n'alaga ekitiibwa kya Buganda. Twagala kubeera mugumu. President nkugambala wano mu Lubaga tulina ebizibu ebituluma, wano mu Lubaga tulina ekizibu kya Nalukolongo Channel amazzi gatta abantu. People power! Everywhere! Zawadi kuba mwana Katongole ojja kuwungulira ku mulimu. Muzikirize mpite omumbejja Virginia Nassolo. Music, 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 Ibaja, music, 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 People power! Our power! Kunagasangirya President Wanika Chorina! Wanika Chorina! Wanika Chorina, Mr. President! Sanisanya kulaba! Banalubaga kunagasangirya President Chachimutero Banange! Mukama wange President! Nsanyuse nnyo n'abantu bange bano ab'e Lubaga South
president okulaba wano. Mukama wange vice president, tusanyuse nnyo okulaba wano. Mukama wange Lord Honorable Joel Ssenyonyi, tusanyuse nnyo okulaba. Sebo omwanisi omukulu owekibiina Lewis Mbongoya, tusanyuse nnyo okulaba. Abaka Parliament, abaka b'ekibuga Kampala, tusanyuse nnyo okubalaba. Abaka ba Parliament abavudde mu bitundu bya Uganda okwetooloola Uganda yonna, tusanyuse nnyo okubalaba. Bameeya ab'ebibuga eba division eza Kampala, tusanyuse nnyo okubalaba. Meeya waffe owawano mu ngeri ey'enjawulo Zaki Mberaze Mawula, tuli basanyufu woli. Ba councillors abasatu n'abataano ab'ekibuga oba aba division eya Lubaga, nsanyuse nnyo okubalaba. N'abavudde mu bitundu ebirala Bannalubaga mwenna, nsanyuse nnyo okubalaba. So Mukama wange President, erinnya lyange zakwaniriza nze Nassolo Eugenia akutte bendera eya NUP mu Lubaga South. Mukama wange President, njagala ntwala omukisa guno okwebaza ekibiina ekya NUP ekyanteekamu obwesige n'ekimpa obuvunaanyizibwa obw'okukwata bendera ne bannalubaga bano abasindika amaloboozi ne gakiiko mu kakiiko k'okulonda ne bagamba Nassolo gwe twagala n'akakiiko ne kasalawo. Pulezidenti lw'assaako omukono, Nassolo Eugenia n'enyimirira wano ng'omubaka wa Pulezidenti Kyagulanyi 2026 ku NUP ticket. Mukama wange President, njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo. Basoma ne bannyabo President yakyalidde nze, njagala mumpe obudde bwange President ampulirize. Sebo President nkwebaza olw'okuteeka abakyala ku mwanjo. Sebo President nze bagenda okuweebwa obuvunaanyizibwa buno namegga abasajja nefuna kaaderi eya NUP wano mu Lubaga South. Neebaza nnyo President okuteeka abakyala ku mwanjo. Abakyala n'abaweefu obw'obuvunaanyizibwa Women League n'ekiteeka ku mwanjo ng'ekulembera obukyala n'abagale Honorable Wakasanda ayimiridde wano bannange. Saba Mr. President, ku nsonga y'abakyala njagala nkiggumize otutadde ku mwanjo. Abamyuka abo babiri balambirira bonna bakyala, ow'omu Mambuka n'ow'omu West bonna bakyala. Tukwebaza ssebo obutebalira. Sebo Mukama wange, njagala nkutegeeze ssebo Mukama wange, wano weetuyimiridde, wano President wakyadde, wano soba kukyazizza. Eno ye constituency ey'ebyafaayo, eno constituency ey'ebyafaayo President. Wano tulina ebyafaayo bingi. Njagala okusongera ddala ku bya Uganda. Wano abazungu abaleeta eddiini, saba Mukama wange, we baatuukira nga batuuka wano awo ekitebye Manju, we baatuukira Mapeera we yatuukira, we yava n'agenda mu Lubiri ewa Ssekabaka eyamuwa Lubaga awali Cathedral eyo Lutikko eri wano mu constituency yange. Sebo tulitte enkulu mu Uganda, ekyo mukikubireko mu ngalo basebo ne balira. Mukama wange wakyadde wano President, wewali ennyanja ya Kabaka, ennyanja esinga obunene mu nsi yonna nga yasimibwa bantu n'emikono. Ekyo kyafaayo kiri awo, mukube mu ngalo bannange. Saba President, wano wakyadde, wano wazze, wewali olubiri lwa Mujaguzo nga luli awo ekaba wa President Sebo. Saba President, wano wakyadde, wewali Lutikko ey'abalokole eya Pastor Kayanja. Saba President, wano wakyadde,
President Ngatangajo, Musokamwanize, Lady Mayor Neto, Sarongo, Zulugo, Barimozo. Usifikirie mkatono. Usifikirie. So President, kanti so baka erimwe leka so Kenya ni President. So President is omusajja wo bali mweso nona di Subuga Salongo Okwani Zomu the Vice Deputy President, Labour members Bandet, one member of the plan now close on now. Never know, never did the local kucha. Somehow is one of the Kwakamuasi, one of money, very sad against it. But I don't put up a councillors. I want to sit fine. Owamu, when I'm there. Some President, they come and say what you want to know. About Sabite, Baba Baba together, Jachuka Chotaka Salongo, and Natu, Niki Pina Mabaga, and then the Baba Salongo. Some President gonna call color, Yamutaranga Kabuka Farita. Some President gonna color, Yamutaranga Chigosi.
Saba President ngenda kola ne mwami Mubiru Jamusi. Saba President ngenda kola ne mukyala Rita Nakulu. Saba President ngenda kola ne Katongole Julius. Saba President ngenda kola ne Senyonjo Sulaiman. Saba President ngenda kola ne Mwami Kabuye. Saba mu manifesto yo walagira manifesto yo eyogera negamba nti obuyinza bugenda kudda ku magombolola. Obuyinza bugenda kugga butukira ddala ku magombolola. Njagala okuyita bamayors wano katono okuyita buyisi mukyoni buli meya agala okubeera meya wange. Bamala abantu bagenda panju naye tugenda kussa obuyinza ku magombolola babeere n'obuyinza obutuusa obuweereza eri abantu. Era ng'ono ye Meeya Lusagala ow'Amakindye. Omukulu ono ye Meeya Sserunjogi Emmanuel Odengo. Omukulu ono mumumanyi ye Mwami Mbalaze. Ono oyo mumutegedde yani tuwedde Katabu ewa Kampala Central. Saba tuono omukansalawe saba maliriza ebizibu bya Kampala. Saba nzize kuwera nti ebizibu bya Kampala mbimanyi bimazeemu emyaka 28 nga mbigoberera. Era saba neeyama eri abantu bano enguudo tugenda zikola, kasasiro tugenda mutayo, amasomero tugenda gatumbula, ebyobulamu tugenda bikwatako. Siri mutiitiizi ndi musajja mugumu, ndi musajja mugumu. President people power, our power, people power. Saba President nsaba nkola omusabino ate okuyita sekretary kasooke mpita omuyimbi yingirayo kasanyuse. People power, our power. Atugeera zero sindiwo nsaba wapa kumonga wange mwetuke Sirauria Saya Joina Yatuwa Watu Shapa Wana Nageni Kuyagara Yaba Chila Chirina Chabu Fuzi Nino Chigira Wama Boka